Yes, nkwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV agaakagwawo muganda wange. Tujjukira olunaku lw'eggulo nga Don City, muganda waffe Don City yakwatiddwa, yabuziddwawo abasajja abataategeerekese abadde bambadde masiki. Kaakati amawulire ge nkuleetedde ag'essanyu, amawulire gaagano ag'essanyu agaakagwawo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kutegeeza nti ku UG Update TV kw'osinza okuba ng'otuwuliriza, mukwano gwange gw'atannakuba ng'osubscribinga, kutegeeza nti genda maaso osubscribinge ku UG Update TV, sharinga, commentinga gwe mukwano gwange. Mukwano gyange abali emutala w'amayanja nammwe mbanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Kaakati tujjukira bulungi olunaku olw'eggulo nga muganda waffe Dennis amanyikiddwa ennyo nga Don City. Ono nno yatera okuwanika bendera ya Uganda oba fulaga ya Uganda buli ekibiina kya National Unity Platform we kibeerayo n'activity, buli we kibeera kitambudde ku mukolo ki kagubere mukolo ki, ono omwana mulenzi Don City y'abadde atera okuwanika bendera eyo gwe mukwano gwange, ky'osobola okuba ng'omujjukirirako obulungi. Kakati olunaku lw'eggulo yakwatiddwa abataategeerekese, yabuziddwawo abantu abataategeerekese, era olunaku olw'eggulo lwonna lwonna Don City yabadde takubikako kya mulubaale, yabadde tamanyikiddwako mayitire, nga tewavuddeyo kitongole na kimu kukireyiminga nti nno ffe abaamukutte, naye abasajja baamukutte babadde bayambalaganye nga bakutte ammunitions, nga bakutte buli kimu ekyetaagisa ekikulaga nti nno bano basindikiddwa bavudde mu gavumenti oba bazze ne drone eyamubuziddwa gye baamutaddemu oluvannyuma n'emubuzaawo. Ababaddewo bagamba nti yabadde ali mu woofiisi n'awubawo olubu lw'ekigere wabweru mitaazi ntono nnyo, olwo abasajja ne bamugumbamu obwala ne bamukwata paka ne bamuyingiza drone n'esimbula ku sipiidi ey'ekitalo. Bongera otugamba nti nga tannaba kubanga akwatibwa, drone eno yalabiddwako enfunda eziwera ng'egumbye ku kitebe kya National Unity Platform wali eri Makerere e Kavule. Kati n'oluvannyuma Don City mu kuvaayo agenda aguleko wali eri ka mineral water, abasajja ne bamugombamu obwala ne bamukwata ne bamubuzaawo. Paka olunaku olw'eggulo abadde tannamanyikibwako mayitire, paka olunaku olwaleero kanzikiriza nkuwa amawulire ag'essanyu nti Don City muganda waffe amanyikiddwa Dennis eyabadde akwatiddwa bamaze omuliriizinga ateereddwa era kati alya butala muganda wange. Reports oba tezinnaba kubanga ziripootingibwa, tikinabeera kubanga kiri clarified baani abadde bamukutte ate era baani abamutadde, titunaba kubeera nga tukimanya, naye gwonna tugenda kuba nga tugga kutuusaako wano ku UG Updates TV. Oluvannyuma lwa pressure n'abakulu aba leaders aba National Unity Platform okupostinga ku social media platforms zonna zonna nga zibanja Don City eyabuziddwawo, pressure kigambibwa nti nno yabasusseeko we kigambibwa ne basobola okuba nga baliriizinga Don City olunaku olwaleero ku makya, era ng'abaamutadde n'abaamukutte tebannategeerekeka, tebinnabeera kubanga biri kiriya, nga n'ensonga eyamukwasiddwa nayo tennabeera ng'eri kiriya, tebinnabeera kubanga biri clarified. Wabula nkutegeeza gw'osubscribinga ku UG Update TV noweekuumira ku mukutu guno, tugenda kuba nga tukuleetera buli kimu ekyagenze mu maaso. Baamukyunyizza tebaamukyunyizza, bani abaamukutte, ye mu kulaba kwe baamukutte baamutwala wa, kuba ebyo byonna bibadde tebinnategeerekeka nga tebimanyikiddwa gwe muganda wange ali eyo ampuliriza.
naye amawulire agetulinawo ag'essanyu, abasajja bamutadde era kati alya butaala Don City ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne nnyongera mu maaso n'okubanga nkutegeeza gwe yenna ali eyo ng'okimanyi nti nno oli mu byankyukakyuka, obudde buzibu, weegendereza abasajja bajja kukwata kuba embeera egenda mu maaso ogiraba. Kaakati ba leaders abasinga bavuddeyo ne boogera ku nsonga eno nga beewuunya okubanga eggwanga erya Uganda likyalimu kiwamba bantu. Beebuuza nti mu ggwanga erya Uganda nga mukyalimu ekiwamba abantu paka ne muzigina emirembe, ekintu ekigenda okuba nga kizza eggwanga emabega. Era bakivumiridde nnyo ekintu kino ekikolebwa abantu abatategeerekese. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo, mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV, temwerabira kubanga musubscribinga, sharinga